kyogezaako okugamba abantu ama bazimba betulaba abazimba ku bizimbe yes abapoota yes misambwa sinti buli bantu boolaba mu makanisa abalimu abangi nti baba bantu yokana taata ngenda kuleetera bwino life yeri eriyo ng'omuto baatutendekanga kusaddaaka kutta kankyogere bwe ntyo lwaki nti omusaayi gwe banywa omusaayi gw'abantu kati maama emyezi 9 bwe gimala okuwera spiritual oba mu buliwo osogenda wansi mu buliwo obadde abantu bagenda mu buliwo eyo waliyo ensi 7 kati kankuwa ekyokulabirako ojja kuzijukiza tudde waawe bapasita bano bagamba tugenze bweru kuweereza naye wali olabyeko pasita ng'akuleetera obujulizi oba recording yonna nti yabadde bweru ng'aweereza batono abakola ekyo ate tebaliyo naye wano mu makyaki gaabwe ne bwakyaza babeera ne zikamera nga barikodinga lwaki we bagenda eyo ebweru tebalikodinga baba tebagenze bweru baba bagenzeeyo kunona maanyi omusajja n'ayimba oluyimba terutegerekeka tomanyi makulu gaalwo nga teruva ku kyokuba mutomanyi makulu gaalwo nga teruyina makulu naye nga iyo ganumba kati ne weebuuza kitegeeza ki ekyo taata kitegeeza ki naye nosanga ng'abavubuka nga 130 bali kuba kitegeeza baba bavuddeko abaana baluzina si lwe ŋŋambye nze nkuwadde kyakulabirako alright tumaniriza mwenna abali ku mukutu guno ogwa Unique Media mwenna gy'osinzira okulaba nga ate mu channel zonna olondawo Unique Media okulaba nga information eriko ogitegeera bulungi n'ogiraba n'ogimalayo. Njagala nnyo abalaba video ne bamalayo lwansonga w'omalayo video ofuna ekifaananyi ekituufu. Nkiddamu waliwo ababuuza ebibuuzo naye nga teyamazeyo mazi video ng'ekibuuzo kyabuuzizza mu video yennyini ate kyaddiddwamu. Saamalayo video mbeebaza nnyo mwenna abakaatinga video zino ne muzitambuza okulanga information etuuka wala tubaagala nnyo tubaagalira ddala tubalinaako buzibu. Nammwe abapinga abazaalawa abajja nga muzze kuvuma kukwata nsobi tubaagala. Oba ozze kukwata nsobi nkiddamu ogenda kuzikwata kubanga tuli bantu. Okay, JS Medical Hubs bali awo Nansana we basinzira okulaba ate nga bakujjanjaba igwa ayinamu obulwadde oyinamu pressure, sukali, ulcers kutawaanya omusajja oyina ebikutawaanya n'omukyalo oyinamu munoonyeeko ku bakozi enamba zo bako screen eziriko JS Medical Hubs. Musawo John ajja kubeera nga ate akolako musajja mulokole ajja abeera nga akolako akujjanjaba ate tusabe Katonda abeere nga akuwonya. Jjukira ffe tujjanjaba bujjanjabi ne tusaba Katonda ye yawonya. Then Josh Tech musajja adiringira mu bintu bya softwares oyinamu ebikutawaanya mu kompyuta zo simate kompyuta teteekako simate njagala Windows simate noonyeza software yambuze simanya ate njagala website byonna munoonyeeko njagala app azikola bulungi nnyo. Mulokole ali awo ku Lubaga Road ezo enamba eziriko Josh Tech zoba okubako mubeere nga ate mwogera beeyi yakuteesa sente z'olina zetuzanyiramu okulaba ntukukolera kyoyagala. Kale olunaku olwaleero ndi n'omwami taata simanyo agenda baatugamba oba mufumbo naye nadde ndakwongerako taata mwami wa muntu bawa muntu sima oba alina baganda be so agenda batunyonnyola naye nga omusajja gwe nnina briefly yali musawo yali akolera sitaani bangi be yawa amaanyi mu kibuga awo kakati mu njogera ya kaakati
tugamba be bajooga Kampala naye ng'amaanyi yagajja wano. Bye yakola tabyenyumirizaamu era ndowooza kyoboolaba yavaayo n'alokoka. Twali tunyumyako off camera n'aŋŋamba waliyo ensi wangamba 7. Ensi ziri 7 ng'ovudde kweno gye tutuddeko. Ensi ziri 7 zonna wazigiramu. Anti ensi ey'omukaaga gye nakoma. Yakoma ku nsi ya 6. Ensi ezo agenda zitunnyonnyola. Nali nyumyako naye musajja gwe nnina yakwatanga fact omusumba yakunkonekitinzeeko yaŋŋamba wakwatanga ku kisenge masanze ne gavaako. Musajja gwe nnina ya transferringa nga ssente okuva mu bank account emu ne ku ndala with a blink of an eye. So gwe nnina naye kansukemu omukisa yeyanjule then tulyoke tutandikiraawo. Sebo sandisa okulaba mbuuzaako ku bantu bange abo beyanjulire. Munnange amannya agange yenze Akugizibwa John era mbalamusiza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Sawa ya leero wenjogerera nti nalokoka era ndi musajja eyakkiriza Yesu okubeera omulokozi wange. Tebyali byangu okubanga mu kaseera kano ndi bwe nti nga bwondaba kyatwala ekiseera kyetwandiise okusumulukuka kwange. Saawa zino nsobola okuba nga njogera abandabako nga sinasumulukuka be bamu ku abolabye ku kyaki bakuwaako obujulizi kiki kye nali. Bagamba nga bakusabira n'ofuuka omusota. Nga nsobola okufuuka buli kintu kyonna kyolaba wano ku nsi mu buliwo so si mu birooto. Mu buliwo so si mu birooto. Mu nsi ezo 7 ze nkunyonyodde wansi eziriyo bw'otuuka mu nsi ey'omukaaga osobola okufuuka ekintu kyonna gwe ky'omanyi ku nsi kuno naye ng'ekigendererwa kyo kya konekitinga sitaani oli maanyi gava eri nti sitaani asobole oba okugulumizibwa. Kyova olaba nti edda bajjajjaffe baatugambanga wabeeranga ku ttale oba waliko ku ttale ne bakugamba nti n'owulira akamonde akasiike nga kawunya. Bajjajja ne bakugambanga nti awuddukawo waliwo omusota kubanga bo baali babimanyi nti kubeerako omusambwa ogusobola okukonekitinga oba okutuusaako obulabe. Tegwabanga musota lwakuba nti emisambwa gijjira mu ngeri ya musota. N'obeera ku ttale n'owulira ennyama y'embuzi enjokye ng'ewunya ogamba ataani asiisa akanyama n'owulira kapiraawo okiwulira. Bajjajja bagezangako kubanga baali bamanyi embeera gino egy'emisambwa naye ng'ate ffe tetubimanyi twali bato okiwulira. Kati nti nze nali ku level mu nsi ey'omukaaga nga nsobola okufuuka kyonna ekisikiriza kyonna ekisikiriza okuyingiza obwakabaka bwa sitaani okuyingiza eyo wansi. Lwakuba kati nti ab'ennaku zino bakugamba nti abantu bagenda mu nnyanja. Kiri nti si nnyanja yokka ne wano wootudde saawa zino ba agenti ba sitaani tebeetaaga kugenda mu nnyanja. Ba agenti ba sitaani abatwala abantu okufuna obugagga tekikwetaagisa nti gumale kuyingira nnyanja. Ebyo byaggwawo dda babifeebya byase tebikyaliwo nakubaawo kubanga kati saawa zino tulina kodi oba password. Ba agenti ba sitaani bakozesa password akuyingiza buyingiza mu mmotoka ne muyitira mu mmotoka ne mubulirawo ne mubula. Firimu Yokaana. Si firimu sebo. Nenda kuyita Yokaana lwa nsonga. Mpulira le bakuyita. Yenze Yokaana era. Yokaana. Yokaana bagijja mu John. Yokaana lyava mu John naye edda nga sinnafuuka Yokaana nze nali Siraaji walaihi wassalaamu. Wali musiraamu? Nali seeka va ku ky'obusiraamu kubanga Saudi Arabia kyantwalira nja okunyonyola najja nti okubanga atenze nkonekitinga ne Saudi Arabia. Yokaana wangi taata nga tuvudde no ku nsi 7 njagala tuddeyo tunyumye emboozi yaffe mpola. Yes. Tetuleka kintu kyonna. Yes. Time weena tukomeza
bwe tujja okukoma weewaawo mukama wanaatuwa omukisa omulala tunaakwatagana lwaki ngamba otyo nga tetupapa omuntu oyo alaba abeere ng'ategeera afuna ekifaananyi ekituufu Yokaana azaalibwa atya bitandika bitya neyanzeege okuzaalibwa kwange bwe nandiise jjajja wange azaala taata asangibwa wali ekyenjojo ku mabbali ga poliisi eyo gy'olaba ey'ekyenjojo poliisi mu maaso gaffe waliwo essomero baliyita kyenjojo secondary ku mabbali kuno okuddako kuliko omuzigiti ku mabbali okuddako kwaliko essomero baliyita kyenjojo primary school kati ffe tusalamu oluguudo ssaawa zino omusajja gwe bayita tumusiime we yazimba oba wali paaka taxi paaka ezo kalituusi zoolaba mu kifo ekyo zaffe jjajja wange gwe bayitanga yoneeki ye yazaala jjajja wange azaala taata ssaawa zino abagenzi bonna baafa kati jjajja wange oyo ye yali atwala abantu mu nnyanja ng'enjogera ennaku zino bwekoze eki teyali musawo muganda wabula yali agenti wa sitaani katukozese nti yali agenti wa sitaani yayina obugagga mu kyenjojo tewali yali amusinga omugenzi yoneeki era mpuliriza ali ekyenjojo amanyi bulungi wenjogerako mugenzi yoneeki awo ow'ekyenjojo omutegedde awo kati oyo yanzaala lwe lulyo lwenvaamu kati taata bw'ajja n'azaalibwa taata kuzaalibwa kwe ye yali talina kyamanyi lindako jjajja ye yali atwala abantu mu nnyanja ofuna obugagga yazaala taata kati jjajja oyo najja akwatagana ne jjajja azaala jjajja wange azaala maama jjajja wa kusaidi ya taata yakwatagana ne jjajja kusaidi ya maama kati ate jjajja kusaidi ya maama yali muzibu atya oyo jjajja yatambuliranga mu bbanga bamuyitanga restituta Kabaramagi asangibwa wali emukunyu ng'otandika mukunyu kati nga bolaba mukunyu ng'omalayo eddwaliro waliwo kakoona ako koolaba ng'oyolekererye Fort Portal nga tonatandika miti kati awo ekyemmanga we baayitanga mu Kisurume abamanyiwo awo banjulira oyo jjajja yazaala jjajja wange gwe bayita restituta Kabaramagi abali mu kifo ekyo era abamanyi ekifo ekyo bakugamba oyo jjajja wange restituta yatambulanga mu bbanga mu buliwo si mu biroodo jjajja wakusajja omukyala ya maama kati ne batuula ne bateesa kubanga ffe ewaffe tetuzaalamu baana balenzi era nange abaana abasatu bendina temuliimu mulenzi kisanga mu maaso eyo nja kufunayo omulenzi mukama ajja kuya kati oyo jjajja ne batuula ne jjajja ono ne bateesa tufunye tutya omwana omulenzi ne bagamba omwana omulenzi tunoonye kubanga bo baali bakuze nga banoonya anaasikira bino ebintu nga tebakola ki kati omusambwa ne guva eri wansi mpuliriza bulungi omusambwa ne guva eri wansi musambwa ki mpulira nja gukunyonyola kano kadde wano bwe guva wansi ne gujja ne gwambala gwe nandiise taata wange omwana omulenzi mu famire eno jjukira abakulu n'abakulu be bakoze eki nti bwe gumala okumwambala najja yeegatta ne maama abakulu n'abakulu be bateeseza nti gwe muwala wo muleete nange ndeete mutabani wange kati emisambwa gino gijja gikola ki jambala ono omusajja yeegatta n'ono ono afuna olubuto omuwala omuwala bamutwala wansi mu nnyanja mu nsi eyo ey'okubiri bw'owulira bano abagenzi okunonya etutumu okunonya obugagga abakoze eki gye bakola ki gye bagenda kati ensi ey'okubiri ekitegeeza nti ono taata kino ekibadde kimwambadde kimwamukako adda mu bulamu obwa bulijjo
naye nga bonna obeerawo weebase nogana okeera ku makya naye naloose neebase ku muwala naye saamutegedde n'obitwala nga bya kirooto. Ate maama ye gwamuvaako. Kati maama ye yasigala ng'embeera ye ne bamutwalirawo eri wansi. Okitegedde? Kati maama emyezi 9 bwe gimala okuwera. Spiritual oba mu buliwo? Mu buliwo. Osogenda wansi mu buliwo? Obadde ki abantu bagenda mu buliwo? Eyo waliyo ensi 7. Kati kankuwa ekyokulabirako ojja kuzijukiza tudde waawe. Bapasita bano bagamba tugenze bweru kuweereza. Naye wali olabyeko pasita ng'akuleetera obujulizi oba recording yonna nti yabadde bweru ng'aweereza? Batono abakola ekyo. Ate tebaliyo. Naye wano mu makyaki gaabwe ne bwakyaza babeera ne zikamera nga barekodinga. Lwaki we bagenda eyo ebweru tebarekodinga? Baba tebagenze bweru, baba bagenzeeyo kunona maanyi. Yokaana? Baba bagenzeeyo wansi kunona maanyi. Bwe batugamba mu church agenze kubuweereza bweru, pasita waffe tumusabire, tebakugamba nti tumusabire yagenze bweru kuweereza. Tomanyi yagenze ddi, tomanyi lunaku ki. Lwadda. Bamanyi okugamba nti pasita waffe ali mu lusirika anoonya Katonda. Taata agenda okujja nga byakulagulako bikubba bubbi. Gwe n'olowooza nti bannange musajja wa Katonda, kumbe amaanyi yagajja eri bamubikulidde dda byonna. N'alyoka akomawo ng'ate amaanyi ng'alagula bitya. Naye nga toweerabira ekyawandiikibwa kigamba si buli ayogera mukama wange nti aliyingira obwakabaka bwa Katonda. Kristo yennyini yabagamba nti mulyewozaako nga mugamba tetwasabiranga abantu mu linnya lyo ne bawonyezebwa, abalema tebaatambulanga, abagambe nti muve gye ndi mmwe abaakola eby'obujeemu. Sibamanyi. Ki kyenkuleetera? Nti omuntu okusabira mu linnya lya Yesu n'owona, omuntu okusabira mu linnya lya Yesu omuzimu ne gugenda. Ate kankugambe ne kano, si nti buli bantu boolaba mu makanisa abalimu abangi nti baba bantu. Yokaana. Taata ngenda kuleetera bwino, si nti buli gwolaba mu church ng'ekubyeko eti nti omulema n'atambula. Gwe ku kyalo kye bamwe tewaliyo balema gye bali n'abalalu. Osobola okutwalayo omulema omu ku church ez'owulira nti zitambuza abalema ne batambula? Sikigezesangako. Ye abaffe bwe baba balina amaanyi agawonya abalema, tukuŋŋaanye abalema bali mu tawuni, kale mu trading center y'ewaffe abasabire bawone. Giri giba misambwa. Nedda taata, omusajja amaze mu bulema nga ayavula, aba ayavula si ku tayimu ye. Kati bano abajja ne bakolerwayo ebyamagero bo kiki? Kyoga Katonda asosola. Kyoga Katonda asosola. Katonda tasosola. Ffenna twagala kyenkanyi. Bano balina okukkiriza. Wulira, Batimaayo Yesu bwe yamusisinkana n'atabula ettaka n'amusiiga mu maaso. Nabwo genda onaabe. Yawonerawo. Omusajja gwe yasanga ku kidiba yamugamba weetika ekitanda ky'oddeeka owonye. Tewali Yesu gwe yasisinkana eyasigala kyekimu. Naye ate y'omu Yesu yatugamba nti mmwe abanzikiriza mujja kukola n'ebisinga nze byenkoze. Kati ate ffe abalema tulina bangi nnyo, abamu balina ku kyaki zaabwe basabiriza. Naye ng'oyo omusajja wa Katonda. So tebaba bantu? Tebaba bantu taata. Kankikugambe mu bulambulukufu nti emisambwa ye bw'agenda eri n'asaba amaanyi, n'asaba ettutumu, amala okutuuka. Kati emisambwa gino gijja mu kyaki ng'omusambwa mulema. Ddala gwe omuntu wa bulijjo ogulaba nti oyo mulema yakoze eki? Yazze. Okiwulira? Kati ono n'asitula omukono gwe n'akola ki? Omusambwa ne guterererawo. Taata gwe n'ofuna okukkiriza nti bannange ono omusajja wa Katonda ebyaddala. Olaba awonyeza omulema? Naye nga ku kyalo ky'ewammwe olina emyaka 2 ng'olabye omulema buli lunaku. Kyogamba tewaliyo omuzira kisa asobola omukwatira transport n'amuleeta n'awona? Omusajja wa Katonda. Tuddeyo wali Yokaana. Tuddeyo wali nga maama bwe bamala omutwala wansi. Maama anzaalira eri, azaala kati. Olwo bw'amala okuzaala azaala nze Yokaana gw'olaba wano.
kitegeeza gundi oli mwana wa musango nkuleetera bwe bamala okunzaala maama kati yakomezebwawo missoni yekoze ki kyasinategeera ojjewo kyonna nkiwulira n'ogenda wansi mu buliwo nga maama ye nga wennaava wano sami mu buliwo tinembeerayo emyezi 9 nendyoka nzira oba ng'omwoyo gwange gwe guli eyo va ku ky'omwoyo bino nga ggwe otwalibwa live nga ggwe era nembanga ku nsi wano tebakyanda wali oyingiddeko akeedi olaba efaanana etya munda tomanya oba buzibye oba bwekedde tosobola mmanya omanya osooka kutundako bwe omala fuluma kati neeri wansi wetyo wafaanana kale tugende mu maaso kati ensi eyo eyokubiri we twatuukayo nzaalibwa maama akomezebwawo kati omwana asigalayo omutango gwe missoni yeekomaawo gwoba omaze kenjagala osooka omumanya taata abazeeyi bano we batuula ne bateesa ono ayinayo omulenzi ono ayina omuwala taata ono omulenzi n'omuwala bo bali beemanyi oba bakozesa baana baabwe so tebaali mubalaavu bamwambaza ekintu nekimwambaza ne bakola kintu kyabwe nga puroguramu evudde eri wansi kati ozaalibwa nzaalibwa ekitegeeza nti mu kukula kwange saakulira mu bantu ba bulijjo gyensonga kiri kye nakugambye nti nze nafuukanga ebyenjawulo mu nsi eyo bwe natuukamu mu kuzaalibwa kwange omwana bw'azaalibwa ewaka ng'alaba tulinawo ebikopo bafumba caayi obuugi omwana era ekitegeeza naye akula nga alaba ekyo nange bwe nazaalibwa mu kutandika kwange okulaba nakula ndaba misambwa olwedde gye nali ndaba gyegiriko emisambwa gye ginkuza tewayonka nze okuyonka kwange era nze amata okutandika okulya emmere njiyigidde wano ku Lubaga Road ku myaka emeka okulya emmere nitandikidde wano ku Lubaga Road kubanga ne bwe nali ewa Kiganda saalyanga mmere era baliyo banjulira tontwala sipiidi tugende mpola tuddeyo wali mu kuzaalibwa eyo tugenda tutuukayo mu kuzaalibwa kwange kati bwe nzaalibwa eyo wansi ntandika okukula nga bw'obeera wano ne bakugamba nti okimanyi nti mu Amerika waliyo ensi gye bayita Amerika naye ensi Amerika omusajja bw'akubuuza nti owaaye tuyimiridde wano nti ewasomako kampasi nti ennyonyi bw'eba esituka ku kisaawe Entebbe ng'egenda mu Amerika eyolekera saidi ki kubanga bakubuuza nti waaye ennyonyi bw'eba egenda embaala ekwata wano osonga wano bw'ennyonyi bw'eba egenda embaala ekwata wano nti okwata wano kati ne bakubuuza mu Amerika sebo okugendayo ennyonyi esituka ekwata wano tosobola songayo kituufu batono nnyo abasobola okugaa nti waaye nze okugenda mu Amerika mpita wano okiwulira kizibu ate nga baziri nnyo kati nange eri wansi nawuliranga nti waliyo abantu eyo waggulu naye nga nze sijjangayo eno naye ng'obawulira nga mbawulira era nze nga nkimanyi n'okimanya nti nange gye nakola ki ndimu omusaayi guli nga bw'olaba nti omwana azaaliddwa omukyotala alimu omusaayi omuzungu okiwulira nti oyo omwana oyo akula banne bamugamba olimu omusaayi omuzungu kati nange emisambwa gye nakulanga nagyo nga oba nkigambe nti gyanteekangamu akantu ak'okumboola ndimu olusaayi lw'abantu tolinga bo siringa bo kyenkomeredde resizimu gyeri yes mubuuka kyekimu mutambula kyekimu mulya kyekimu mufuuka kyekimu mubula kyekimu naye olimu ak'obuntu okusosola kwaliyo kuli buli wamu ekitegeeza mugamba nti kati nze nga banteekamawo nga kiringa omwana omuzungu bwajja n'afunisa wano
omuwala olubuto ne bazaala omwana era olwana enviiri za njawulo kuzaffe eza bulijjo nga era nange nali wanjawulo eri naye era nga saawukana nabo mu buli kimu just color n'endabika ninga mu buli kimu byonna tufaanagana. Kaakati tugende mu butaawo. Mu buto bwe twabanga abato twali tumanyi kimu kulya, kuzannya, kuba ku mupiira, abamu abawala beepenanga. Mmwe how is it like eri life yeeri kyolinga ombuuza life yeeri eriyo ng'omuto baatutendekanga kusaddaaka kutta kankyogere bwe ntyo lwaki nti omusaayi gwe banywa musaayi gw'abantu eri banywa musaayi gw'abantu ewandibadde ogezaako okukyusaamu amata g'empologoma amata g'empologoma nga byebintu ebyatukuza nga bona olaba nti wano tuli omuceere omwana omuto yenna ayagala omuceere olina okwesungamu ekikopo ky'omuntu ali fresh nga boolaba omukalamojja nti ye yeesunga omusaayi gw'ente mwanywanga musaayi ddala kati ebintu bino bizibu omusaayi ati eri gwe banywa ate gye nzaaliddwa ate okulya era byebyo byolina okulya omanyi nga bonaofumba omusaayi wano simanyi bamukiyita mutya mu Buganda omusaayi n'oguteekamu akatungulu akanyanya n'ogutokosa negufuuka ne bakusalirako toosi eringa ya keeki kafece lero radio ojja kunkubya lumu kati ffe tubirya ebyo bye twalyanga bye tumanyi olwo kyosizzaako olidde oluwombo olw'omusaayi kati eyo wansi kikyokka ekiriyo obulamu bw'emisambwa bwanjawulo ku bwaffe wano omuntu oli emirundi 3 wali omusaayi ogunywa omulundi gutya gumu olunaku okugenda okuyiga nga bonoga nti ngenze okuyiga embogo oba akagabi kange ndye eri bayiga abantu kyova olaba ku mulembe guno ba agenti ba sitaani bangi nnyo mu kibuga twetaaga ekisa kya Katonda twetaaga Kristo oba omuntu omukkiriza owannamaddala asobola oba omwoyo wa Mukama asobola okukwawulira n'otegeera nti bannange ono siri supposed kubeera naye. Omusajja azimba ekizimbe mu myezi 3 ne bakiggulawo naye mateeka ga inginiya bwekito bwekisaana omanyi omwalirira ogumu emyezi bakulagira 5 ku 6 gusooke gukale abaana babiyimusa myezi 6 mingi abaana bakiyimusa myezi 3-4 ng'ekizimbe kiwedde. Mwadde olabayo kano genda okanoonyereze ku kyalo kyewamwe tekuliiko bavubuka kwebali waliko omuvubuka yenna ayinza okugamba nti nze nkola bwa poota ku kizimbe kiri wali okekanyizaako mwatu bazimba misana na kiro ab'oku kyalo kyewamwe tewaliyo bakola bupoota abantu bowulira wano abakola bupoota bakola buno obuyumba bwaffe muzigo gumu 2 bubangalo obwo nayenda bakola abantu obiyiteko abantu bazimba kekali kenkugambye mu kyaki kebakola bye bino ebivulu byolaba ekivulu ne kijjuza abantu gwe nolowooza nti bonna abantu gondi akoze ekivulu bannanga ayodde kumbe ye yagenda n'asaba ettutumu talina kuswala tebalina kukkiriza gentiibwa bwaswale bamujjulizaawo already sente ayina eri bagaba sente taata va ku bino tolina kyoyagala tolina kyojula yokana ngo mazeemu nyamaani kati nno kankuga gwe tandika okukyekkaanya teekako okunoonyereza okizuule bantu bonna abazimba ku bizimbe
nkulayirira boolaba abazimbe abavubuka abazimbe emisana n'ekiro ekizimbe bakisitula ne bakikubako ebibaati ne bakiteekako kofulo ne bateekako asikaali kyantabulanga naye nga kati asikaali omutaddewo temunnaba na kuzimba akuuma biki nti abaana tebabba seminti owaani gwe babba okiwulira kati embeera eyo yonna batutadde mu kiguumaaza abo abasajja ba agenti ba sitaani ogenda eri wansi mu nsi ey'okubiri kyenkubuulira ginnakuwulira nkiinako experience nkimanyi mwabikolanga webale nnyo katoyogera ogenda eri n'osaba njagala ekizimbe ne bakuleetera maapu kino kyoyagala nti ogenda tuwa saddaaka bweti sigisobola naye osobola okuzimba ekizimbe ekyo kyenyini nekyekolera saddaaka omanyife abantu bw'oba oli muntu ofuna omwoyo ogutya ogusaasira bayinza okugamba tugenda kuwa obugagga n'ogenda tuwa maama wo oba omwana wo ebiseera ebisinga okigaana kikubamu kati omanyi bo kye bakugamba kubanga lero dedde sente zoonoonya maama wo taata wo baana wo babeere bulungi kati bo kye bakugamba kikino bakugamba muganda wange omanyi tugenda kukuwa naye ffe tukuwadde emmotoka eyo giraba yegenda kwesaddaakira gwe saddaaka tobaako kyokola ki bakuwa emmotoka oba ekizimbe ne bakikuzimbira olwedde gye emisambu egizza okuzimba gikola saddaaka eyagyo gwe yandisaddaasa omuntu omu oba babiri obeera mu bantu giri bwe gijja gisaddaaka abantu nga 10 kyogezaako okugamba abantu abamu abazimba betulaba abazimba ku bizimbe yes abapoota yes misambwa kankikutangazeemu bulungi oyinza okusanga manager akulira ekizimbe kyakulira okuzimba si waakuno nga kubaliwo bano bonna tewaliwo amumanyi kubana abazimba inginiya tewaliwo amumanyi bantu balinga 3 naye nga bw'onoonyereza gye bava oyinza okugamba nti Kasule wuuli azimba ava Masaka mukwase wuuli w'Embaale simanyi gundi ava Iganga ng'omumanyi nogenda okulaba nga inginiya wamu abakozesa omugagga yamuleeta buleesi ate n'omugagga temumanyi nakumumanya kubanga bizimbe bingi muno nga tetumanyi bagagga bananyini bizimbe bano betulaba nga bo bakozi just face nesibe bananyini nga sibe bananyini ozimba ekizimbe kya bukadde 5 just kayumba bukadde oyina emyaka 3 mwebiri wazikola ddi nga ate si kyokka oyina emmotoka ya bukadde 7 nga ate tolina yokka oyina obuvunaanyizibwa ne ku akawunti oyinayo obukadde 2 ogaba n'okugaba oba wabikola ddi taata balyoka ne batugamba nti mbu tetumanyi ffe saving lwolwo kiguumaaza abajjajjaffe basevinga ng'okuva mu buto balina emmwanyi balina kabalagala naye nga sente tebazirabako newebuuza omwana yakolerako ng'ali mu lubuto okitegedde zivaawa ontegedde bw'otunuulira embalirira okizuula buzuzi nti ono ayina ayina yidde n'agenda pasita atandika ekkanisa wano kankugambe kino bapasita abatuufu tebakulaakulana bapasita abatuufu abasaba tebakulaakulana waki kyotegeeza akakanisa okasanga okamazeewo emyaka 10 kalingawe naye nga kalimu abantu 30 bwe bayongerako ennyo bwe bagezaako okukola overnight bayingira 5 banneiba bamanyi n'okujja n'agamba baaba jangu leero tulinayo okusaba babegayirira ayitaayitamuko mu bantu dowa tudowa naye ennaku zino tivi zajja omusajja azimba ekkanisa nakolerawo radio nakolerawo tivi ogenda okutunuulira gw'obadde osuubira okulaba mu kyaki ng'omulaba wali ku tivi ngayo tivi ya gundi weebuuze sente bazijjawa
sente bazijja mu ndiga kituufu z'endiga zirina sente zebajjamu kwani wandigambye endiga ngagga zibawa ku ssente kati bino byonna kiga webale nnyo endiga njavu ekitegeeza alimu akensusso kakola keeko olwo ba agenti bayingiddewo abadde omusono gwejja sigala osabira abantu bajja sumulukuka yongeramu ebirungo byayongeramu bebana abalema boolaba abagulidde ne taxi zidrone zifuuse drone baasi ziizo gweleeta abantu bonna buli lwa sande zikeera genda banona waliwo n'abagaba transport okitegedde n'abatukubira amasimu tulinayo okusaba kristo si bw'atyo bw'atambula kristo si bw'atyo bw'akikola kristo aleeta ababe kristo yakunoonya so si gwe munoonya bw'oba oli muweereza wa katonda owannamaddala gwe kristo manyi tulina abaweereza ba mirundi 3 bampe tuyoke tuddeyo wali we twabadde waliwo oli aliko okuyitibwa katonda amugamba genda ompeereze omulala tamuwadde oba amugambye genda ompeereze ekitegeeza oba ali ku muti abeera awo n'akuba engalo katonda mwene ne yeereetera abantu be gwe genda wali osabe n'oli genda wali osabe n'oli tabayise era ne byagenda obbagamba si bibye ayizaba tabimanyi ku tayimu eyo okitegedde oyo omuweereza asooka omuweereza owokubiri olinawo meka ndinawo emitwalo gyange 5 kanguleyo obutebe bwange pangise wano nteekemu obuzindalo 2 tandika ettendo sister wali brother oyo wakubiri omuweereza oyo naye muweereza waliwo ono gwe balonda obulonzi gundi gwe gwolina obusobozi obusoma ku bayibuli kulaba osobola okukuba ekigambo obulungi gundi gwe wasomako nze saasomako kati wetukola tuti gundi oyo yaba omusumba kati gwoliki gwenze ono mukadde w'ekkanisa ate gwe wasoma ebyakawunta gwe tuulaawo nga bakola ekkanisa eyo yamagezi gaabwe era abo balina obuyinza okukuggyako gwe omusumba gwe musumba ffe twakuteekawo vaawo era owulire enkayana kati ennaku zino weziri kati mba nabaweereza abasatu bootuwadde abasumba abasinga mu Uganda tubeere ku Uganda sijja kwogera ku byebweru sibimanyi nnyo abasinga bagwawa abasinga bagwa mu zino gundi 2 ezo ezisembayo balina ssente nagula obutebe alina ssente nakola naye tamanyiko kuyitibwa kwa katonda tamanyi nebya katonda bambi gwe bobeera mu kuyayana nobanga oyitawo ekidongo nekikoba yesu mulungi nga naawe okyama oba ogira boti agamba munnange kwatayo 5 gino genda najo tagikuwadde nti agikuwadde mu mirembe 5 gino gyakuwadde gikusikiriza okukomawo mu kukomawo gwobeeramu n'ekirowoozo ekigamba nti nkomyewo mazima musajja wa katonda muweereza naye mu baana bo mwagenda okujja saddaaka egenda okumwongerayo Yokaana tuddeyo wali mukyali bato munatusonyiwa naye nga kyetugenda okukola mu buno obujulizi bwonna tugenda kugaziyanga atayagala kyakugaziya kusomesa tetumanyi kyogenda tukolera naye tulowooza kyekituufu tuddeyo wali nzaaliddwa muzaaliddwa naye kati oŋŋambye badde okyanyumiza obulamu obw'okubeera n'emisambwa oŋŋamba mwe mwanywa akamusaayi we mukyusizzaamu nga munywa ku mata ag'empologoma mwagajjangawa kati nze kusaidi ngenda kunyonyola mu bifo byenesinga okutegeera kubanga kino kireetera omuntu okutegeera kikyennyonnyolako nti bwe nakula natuuka level nga nsobola otambula mu bbanga ng'empungu kitegeeza nalina okugenda mu nsi zonna gye njagala mu buliwo si mu birooto amata g'empologoma agasooka ge nasooka okulaba oba nga bona ogamba nti omwana ava asulawa asula Gganda alina okujja mu kibuga akole naye addeewa ewaabwe Gganda kati nze omwana bw'obeera ne ka bizinensi omuyigiriza nti mu kibuga tukola kati nze Queen Elizabeth ogiraba waliko akatundu bayitawo Kikolongo nga tonatuuka Muhocha
ng'ova eno Kasese bw'oba ova eno Kasese ojja bayitawo Muhocha awo waliko bayita Kikolongo kati okkiriramu katono waliwo omwalo baguyita Hamukungu era abahamukungu bamanyi abamukungu bakumanyi eyo gye nakulira era bw'ogamba nze muvubuka yatambuliranga ku mazzi okwo ogwo omwalo Hamukungu waliwo musajja bambi bamuyitanga Kayenje yali chairman mulaba bamuyitanga Alaali naye yali vice yali mulemalema bw'atyo nga bwenzijja ku mwalo ogwo bantu bonna bakuŋŋaana kujja kulaba omuntu atambulira ku mazzi omwana omuto bamanyi face to face nga bwondaba kati ogwo omwalo Hamukungu waliyo omusajja amuyitanga Remegio yali defense oba akuuma ekyalo ebiseera ebyo yagezaako akuba amasasi bambi ne bigaana ngakubira ki anti ng'ayagala ng'alaba ebyewuunya ate yena ayagala nkuba amasasi alabe oba gankwata anti babagamba bakola nabo babagamba nti emisambo we gibeera kasita okuba essasi gikola ki gidduka abalubaale yadduka musamba tegidduka gwe omusambwa gudduka okusinga essasi kati gugina gukuba oti gusobola okujja nga guli werekedde okiwulira kati eyo we nagenda jjajja wange ono gwe nkugambye azaala maama zaala jjajja azaala maama gwe bayitanga manyi abo bajjajja baali bana waliko Terimuka waliko Tibasaaga waliko oyo Kabaramagi waliko n'omulala erinnya nali sirimanyi naye era naye abeeranga naye nga bamutenda nga bonna obeera naye agamba waliyo omuganda waffe ali eyo naye muzibu kati oyo jjajja yatambuliranga mu bbanga oyo jjajja yalina tugamba nti enviiri muvuga abeera n'oluviiri envi mu mutwe ne bamugamba nti ayinamu envi 3 ye yalina oluviiri oluddugavu ku mubiri gwolwo lumu ku mubiri gwe gwonna oluviiri lumu oluddugavu olaba kati nze saawa zino envi zino we nazisikira nziraba envi nyingi kati oliyo omukono gwonna gwabanga mweru omutwe gwonna mweru ebikolikolo nga bweru nga ku mubiri gwe nga alina akantu aka kano akabbulaaka kamu nga kali wano ku mutwe kamu bwe kati naye ng'atambula mu bbanga mweke mugamba ako kamusoke mukayita muti akeetolola akazimu nga ye atambula nga kazimu nadduka nyimirira buyimirizibwa ati ng'ekyaliwo nga ngenda kubatizibwa ku nnyanja era abaaliwo bajulira obuzimu bwajja ne busitula amazzi ye abaaliwo abalengana ne bagamba nti jjajja Mukasa wuuyo ajja Mukasa w'ennyanja naye nga maanyi gaali gataapinga kubanga ebiseera ebyo nali ndokoka nsumulukuka era abaaliwo baabiramu ababirikodinga tuddeyo wali kati wadde onyumya mbadde nkubuuza nti olonga amata gano gavaawa Queen Elizabeth aje mugajja empologoma gye ziri eyo ne game park ez'enjawulo kyeki kyemugambye nti ba agenti bangi oyinza okuba okoma wano Kampala naye nga game park nyingi wano mu Uganda oyinza okuba okoma wano naye nga aba agenti ba sitaani bangi besaasaanyiza buli kintu kyonna kakati we mubeera eyo mweyita amannya nganze kati wenkumanyi nti gwe John ono yerola gaki nkwetaaza ki erinnya kati mweyita mutya erinnya gwe kimanyi nti n'erinnya nalyo liriko enkwaso yalyo obadde okimanyi ekyo baŋŋamba erinnya liriko enkwaso yalyo kati bw'osanga ffe abatoolo tulina kye tuyita empaaku empaaku eyo okugikutuuma gwe omwana ozaaliddwa bafumba ekijjulo kya kalo ne bateekako obutiko balina bye bateekako awo ne bakutulako kano akalira oba nako bakakola ki saagala bigenda mu nnyo ebyo
naye mukadde wange asooka okujjako ennoga esooka ekigambo kyafulumya yempaako gye bakuyita. Kale kitegeeza kuliko emizizo. Kati ffe eri tetwetaaga mannya. Kati nze nali Siraaje, bampitanga Siraaje. Ensonga eyampisa Siraaje kitegeeza kiri mu lulimi Luwarabu. Kyogambye temwetaaganga mannya. Anti tetwetaaga mannya naye kiri mu lulimi Luwarabu. Kitegeeza ettaala. Siraaje kitegeeza ttaala. Yeah. Waladhi afan in Siraaje kitegeeza ettaala. Kati nze baali bankubyemu ttaala era tujja tutuukayo kijja kitya okuba nga nfuuse ettaala. Bwe kati amannya we gali. Naye bisinga tikyetaaga mannya kubanga eri buli muntu ali ku kikye kyakola. Ensi y'ewansi eyo tukyali mwene esooka. Tetunatuuka namwe esooka, tuli mu Yakobiri mwenzaliddwa. Eyokubiri yo egendebwamu buli muntu yenna. Eri genuine nga bonolaba nti Owino. Owino waliko department nga yangoye. Waliko ey'ebimera ebibisi. Watermelon, engatto. Waliwo ey'engatto. Ate waliko ey'emmere enfumbe. Naye nga byonna biri mu ki? Owino eri emu. Kati eri wansi ensi ey'okubiri eringa Owino. Gye bakuzaalira. Kati Owino bw'olaba nti asuubula endiboota alina wagenda ozitunda azifulumya. Owino nti ayagala ebyennyanja ebibisi alina wagenda ate abifulumya abitwalewa ekyenjojo atunde. Kati ensi gye twazaalibwamu gy'ogambye gy'olimu ey'okubiri eyo efaanana etya? Biki ebiriyo? Kubanga nze nga wonaatawala naye waliyo watulaba emmotoka mu nsi eno mulimu amayumba. Kati kankutandikire ku nsi esooka. Kantandikire ku esooka gye wazaalibwamu nga tugenda mu gye nazaalibwamu. Eno ensi esooka eno tugiyitako buyisi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.